omanyina lukola ye buli wajjayo yekutibya abakababukabi bannange ekyo tekijja kusoboka bannange olugendo nga luwanvu bannange ffe tufudde wa nalukola si butwetwe twakutraininga ssebo mu UID ekisenge kibeeraawo nogamba kiri kyenkana ki tugende oba mukuluma bikka olw'okuba njogera mpola mpola ye kyayita okukaaba naye njagala omutegeeza nze kitange yaŋŋamba muzeyise lugooti nti bw'oteeka kakamulali n'eryenvu ku sowaani era ajoogawo ddene tajoogawo katono wandirowooza nti ebino ebyempolampola si nsonga naye munnange si kukaaba mba nkugamba ekirala buli muntu yenna ayogera ebyensonga ateekwa okugumiikiriza okuwakanyizibwa tonyiiga ffe tetuzze wano nga tulina political formation gye tukoze mmwe mulina political formation tuleke tubeere ba critics atunyonyole tubitegeere osobole okunnyonnyola ensonga yo omirundi egimu tulowooza nti abuuzibwa ebibuuzo ebingi yaba akwasibwa ku nkanaga si bwe guli golokipa atanyiga miriro mingi nga bagimukubye kizibu okufuna ekirabo kya golokipa asinze okukola obulungi mu lukontana bw'aba alina ba defenders abalungi gumiikiriza n'engeri gye tukukwatamu kuba gwe wavuddeyo n'ekirowoozo ekya Democratic Alliance era tujjanga kusongera ku bantu nga Nobert Mao nabo bagenda ewa General Museveni nga bayimba transition kati bye boogera birala era njagala okutegeeza gwe mukuluma bikke nti omuntu alya ne walumba aliisa olujiiko nga luwanvu kale yonna gy'olaga nga bw'ogenda okuteesa n'abo bonna bw'oyogerako lisiti empanvu weeteeketeeke abamu ogenda kubanga alya naani ne walumba abamu baatulagula agamba oyo omusajja bw'omulina anaakuvuga nga wirubaalo nga tulowooza nti alengedde naye nkubuulira gwe ogw'okulya guno gwasuula wammese mu kita ozeemu kaaba right awo wenyini wetugenda okubanga tutandikira nkutegeeza nti oli ku Yugi Update TV gwatanategeera mukutu kigwoliko Yugi Update TV kosinzira okubanga otuwuliriza era tukusaba mukwano genda maaso subscribing osobola okubanga otufollowinga osobola okubanga okeepingibwa ng'oli updated gwe mukwano gwange ku buli kyonna ekigenda ku mukutu guno ekigwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Tukola omulimu ogw'amaanyi okulanga tubaweereza ffe tetulinayo nnaku nkulu twasazeewo okubanga tubaweereza keeping nga muri updated nammwe tubeebaza nnyo okwewaayo ne mutuwuliriza ne musubscribinga abavaayo ne muteekako endowooza yammwe mu comment section mbaagala nnyo bannange mwebala ebyensusu mwebala omulimu gw'omukola ogwo gw'obutawera okutangaaza eggwanga ku ki ekyokukola mu mikwano gyange abaleeyi abampuliriza mwenna mbakulisaayo nnyo mu ggandaalo lya Christmas okubanga mwayaniriza omwana Yesu Kristo eyazaaliddwa olunaku olw'eggulo gwo mukwano gwange mwenna ali eyampuliriza. Kakati nno Honorable Mabikke ne banne baali bakola ekibiina kino baali balowooza bagenda kuliira kakeeka nga tebamanyi nti nno kibejja beetaagisa okubajjayo fooka empanvu okusobola okulaba ng'okutuukiriza olugero olugamba nti nno oluli mu luzungu nga lugamba nti nno who eats with a devil must use a long fork. Oyo yenna alya ne sitaani oba ne walumbe alina okukozesa fooka empanvu. Kakati yabadde amanyi bintu byakuliira kakeeka naye munnange okuwummula si kutuuka. Babadde bali ku kiwejjowejjo okukola ekibiina kino baali bali ku kiwejjowejjo nga balowooza nti buli aveewo n'alangirira nti akoze ekibiina aba amaze nga batamanya nti ekibiina kyetegesaako emisoso egy'amaanyi era baali ku kiwejjowejjo ng'era awummudde tannatuuka ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ebintu bibasse mu vi. Twebaza nnyo Kanso Nalukoola kubanga atuyambako nnyo okubuulira abakulembeze baffe. Omanyi tetwagala zikiriza bakulembeze twagala naffe bategeere tubeere ku peegi yemu ey'okutegeera naye ebisinga bitusinga okusobererwa nga ffe tulowooza kirala nammwe mulowooza kirala kyokka ate mugenda okitegeera nga wayiseewo emyezi egiwera. Lwaki tetulowooleza ku peegi yemu bannange bakulembeze baffe be tulonda? Muswaza nnyo mutudisappointinga nnyo eri ffe abalonzi okuba nga tuli ahead gye muli okutegeera.
tuba tubasuubirako mu okutegeera okusingako ffe naye ate mutumalamu amaanyi ne mudda okwetuuma ebitiibwa gyoba nti ebitiibwa bye twabatuma tetubatumangako bitiibwa, twabatuma kuteeseganya nsonga ziguna ggwanga zitujja mu bunnya na zibbulula ggwanga lyaffe Uganda. Tetulina bitiibwa bye twabatuma, tetulina bisawo na bikutiya bya ssente bye twabatuma. Ssente tuzirabyeko nga baziwa abantu, niba kuwa ssente esobola kukkusa. Osiimanga nnyo omuntu akuwa eddoboozi ani akuwa ekyennyanja, naye n'otuuka ew'omuntu amalobo gali awo, mu butuufu byonna by'olabye okusaba omusajja nakwatira ekyennyanja n'akikuwa ng'ate badde asobola okukuwa amalobo agasobola okukwata enkumi n'enkumi z'ebyennyanja. Bannange abakulembeze baffe muze okukola obwongo naye mutuswaza nnyo. Wamma nkutegeeza obadde muwuliriza mulungi nnyo ku nsonga eyo, gulowooza ki ky'olowooza kye tuyinza okukolera abantu nga bano be tuteeka mu paaliyamenti otutwala mu maaso? Jangu mu comment section, jangu likinge, jangu sharingeko. Mbaagala nnyo, teweerabira ku subscribinga gwe muganda wange.